okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama kubanga atuwadde omukisa ku Ssabbiiti eno entukuvu okubeerawo nga tukyasomoka ogw'obulamu, erinnya lye lyebazibwe. Ate era twongera okumwebaliza ddala kubanga atukuumye okuyita mu wiiki ennamba n'atubeezaawo nga tuli balamu. Bana erinnya lya Mukama era lyebazibwe. Twebaza Mukama eri abo abafunye okusomooza okw'enjawulo naye kutabamalaawo kubanga okuyita mu wiiki tubadde tuyiga okubeera abeesigwa. Nyongera okubeebaza mmwe abatadde mu nkola okubeera abeesigwa okuyita mu wiiki ennamba, ate era nammwe abasazeewo okufuula Kristo ng'omukwano gwammwe, ate era ekiddukiro kyammwe era ow'okwegayirira yekka. Mukama bawe omukisa. Bassebo ne bannyabo, twebaza Mukama olwa TV yaffe ya 3ABN TV kubanga Mukama naye agitaddewo okweyunga ku mulimu ogw'obuweereza obwa Seventh-day Adventist Church ng'esomesa, eweereza obubaka obw'enjawulo, obw'ennyimba, okubuulira ebyenkulaakulana, ensula ey'enkya n'ebirala bingi nnyo. Avento Mukama bawe omukisa. Anno mwattu eri abali eyo nga mwagala Mukama nammwe abawe omukisa okuyita mu buweereza obwa 3ABN TV. Bassebo ne bannyabo, TV eno yeetaaga obuwagizi bwammwe okuviira ddala mu kugiraba, okutega tune eno buli kadde ebeereko mugirabe musobole okufunamu, ate era yeetaaga n'obuwagizi bwammwe okusobola okugenda mu maaso. Era eri abo bonna nga mwalyetaaze okubaako obuweereza bw'okola okuyita mu nsimbi, kuno kwe tuyita okukola omulimu ogwo. Era nga aba MTN, mu MTN onyiga 66563#. Bw'omala okunyiga mu koodi eyo ejja kukusaba mu merchant code. Merchant code yeeno ofuna olupapula n'ekkalaamu wowandiika. Eri 83 eya MTN 83 89 83 83 89 83. Mukama akuwa omukisa wa MTN ng'okola omulimu ogwo. Ate wa Airtel gwatojja kunyiga 685 6 185 6 ejja kukusaba merchant code. Merchant code eyo eri 439 7850. Kanjiddemu 439 7850. Mukama akuwa omukisa ng'okola obuweereza obwo, ate buli lw'oteekayo obuweereza obwo, buli woweereza okuyita mu nsimbi, ne Mukama akuwe omukisa ogw'amaanyi akuddizeewo kinene nnyo n'okusinga w'onaatoola mu Mukama waffe. Bassebo ne bannyabo, Mukama tumwebaza nga bwe mbagambye nti omukutu guno guliko ebyokuyiga bingi nnyo, era nga buli ku makya ssaawa 11:30 tubeerawo n'ebyokuyiga eby'ensula ey'enkya ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi okuyita mu lunaku. N'enkya eyo olwaleero tugenda kuyiga ku mutwe okugamba nti obuyambi bwange mu byonna bye tuyiza okuyita mu wiiki byetooloddemu mu nze. Olw'ejjo twayize mukwano gwange okuviira ddala we twatandika okuyiga nga 18 twalaba omwagalwa, ne tulaba nti omwagalwa wange ye Katonda, ne tulaba ekiddukiro kyange nti ekiddukiro kyo ye Katonda, ne tulaba essanyu lyange, essanyu lyo ye Katonda, ne tulaba essuubi lyange, essuubi lyo ye Katonda, ne tulaba okwegayirira kwange, ne tulaba nti okwegayirira kwo ye Katonda. Ate mwatu ne tulaba mukwano gwange, ti mukwano gwe yaani ye Katonda. Abo ebyo byonna bye tuyize bitusembeza kumpi n'okwagala kwa Katonda, ne tubeera ng'abaana mu bibatu bya Katonda.
bassebo ne bannyabo olunaku olw'eggulu twayongedde okukitegeera nti mukwano gwaffe Katonda era ne tulaba nti Katonda ye mukwano gwaffe asinga tewali n'omu amwenkana era ne tulaba nti Dawudi we yayimba mu Zabbuli 18 olusooka mpaka ku lwokusatu nti nkwagala gwe ayi Mukama amaanyi gange n'agamba nti Mukama lwe lwazi lwange era kyekigo kyange era ye yandokola kubanga agambye nti Katonda era andokola Katonda wange olwazi lwange olunywevu oyo gwe ngenda okwesiganga engabo yange n'ejjembe ery'obulokozi wange ekigo kyange ekigulumivu n'akoowoolanga Mukama asaanira okutenderezebwa bwe nnaalokolebwanga bwe ntyo omukono gw'omubi. Netulaba nti mukwano gwaffe asinga amaanyi Katonda era agenda kutulokola mukono gwani ogw'omubi. Bassebo ne bannyabo omuyimbi ono Dawudi tulabanga byonna bye yakola n'obwesige bwe gaali maanyi ga Katonda. Bassebo ne bannyabo ne tuyiga nti tusaanye okwesiga ennyo Katonda n'okwesiga amaanyi ge ate awamu n'okumwegayiriranga buli lukya tusobole okufuna amaanyi ag'enjawulo, tusobole okufuna omukisa ogw'ekigambo kye. Olwaleero tugenda kulaba obuyambi bwange katwebaze nga tugenda okutandika. Ekisa kyo n'okwagala ku birungi nnyo Mukama ogulumizibwa otenderezebwa obw'ekitiibwa kubanga osaanidde. Nate Mukama essaawa eno nga tugenda okuyiga omwoyo w'omulungamya atulungamya atuyigirize Mukama Tata ne ku nkomerero tubeere bawanguzi mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Obuyambi bwange ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu Zabbuli 18 olunyiriri olwa30 mpaka ku lwa32 nga lugamba bwe luti Katonda ekkubo lye lyatuukirira. Ekigambo kya Mukama kyakettebwa oyo yengabo yaabo bonna abamwesiga kubanga ani Katonda wabula Mukama era ani lwazi wabula Katonda waffe. Katonda asimbya amaanyi era atuukiriza ekkubo lyange. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Nti Katonda kkubo lyange mwe tuyita. N'agamba nti Katonda ekkubo lye lyatuukirira. Ekkubo ekigambo kya Katonda kyakettebwa oyo yengabo yaabo bonna abamwesiga. Ndowooza mwesigwa munnange yeesiga Katonda. Ndowooza naawe ekyo kiwulidde nti engabo yaffe ye Katonda waffe yekka. Era buli we weesiga Katonda naye abeera ngabo yo. N'agamba nti kubanga ani Katonda wabula Mukama Katonda oyo yennyini yatonda era ani lwazi lwaffe olunywevu olutanywenyezebwa wabula Katonda waffe yekka ye lwazi lwaffe. Katonda asimbya amaanyi era atuukiriza ekkubo lyange. Katonda atuukiriza ekkubo lyange. Omunnyonnyozi yannyonnyodde bw'atyo. Ekyo kyawandiikibwa kitusomye kibadde kya Zabbuli 18 okuva ku nnyiriri 30 mpaka ku 32. Omunnyonnyozi annyonnyodde ati omuntu asobola okuteebereza ekiwubaalo Dawudi kye yabangamu ng'ayigganyizibwa buli kiseera n'okusoomooza kwe yayitangamu. Kanduddemu nti omuntu asobola okuteebereza ekiwubaalo Dawudi kye yabangamu ng'ayigganyizibwa buli kiseera n'okusoomooza kwe yayitangamu. Okuviira ddala nga yakava okulwanagana ne Goliyaasi ekyaddirira tekyali kirala nnyo wabula ate Sawulo ate kutandika kumuyigganya. Naye Sawulo bwe yatandika okumuyigganya bassebo ne bannyabo muwandiisi atulaga nti tusobola okuteebereza
ekiwubaalo Dawudi kiyabangamu ng'ayigganyizibwa buli kiseera n'okusoomoza kuyayitangamu. Sawulo teyakoma ku kuyigganya Dawudi kyokka, kabaka yakolanga kyonna ekisoboka okulinnyirira n'okuswaza Dawudi n'okukakasa kyonna, n'okukakasa Dawudi nti ategeera obulamu bwe bwennyini nga bwe buli mu katyabaga. Kabaka Sawulo teyakoma ku kuyigganya Dawudi kyokka, nedda, wabula yafubanga nnyo okulaba ng'ateeka obulamu bwa Dawudi mu kuswala, atambulirenga mu kuswala, ate n'abatali kuswala atambulirenga mu kuyigganyizibwa okwereere. Naye bassebo ne bannyabo, njagala mbategeeza ebigambo bino nti yadde nga byabangawo bwe bityo, naffe mu bulamu bwaffe buno bwa bulijjo bantu bannaffe gye bali eyo bangi. Bw'osuubiramu obuyambi tebakuyambye, oluusi nga bo bennyini mu ntandikwa balaga nti obuyambi bwabwe we buli ku lulwo, naye ate ku nkomerero ya byonna obuyambi bwabwe tebuliiwo, nga tebuliiwo. Naye wano Bayibuli yatulaga nti obwesige n'amaanyi n'obuyambi tubusuubire, obuyambi bwange ye Katonda. Dawudi bw'atyo bw'atulaga nti Dawudi kabaka Sawulo yamuteekanga nnyo mu bulamu obw'okuswazibwa n'okukakasa nti Dawudi abeera mu bulamu obw'okutya n'obwadduka, n'ekyavaamu Dawudi ne yeesanga nga buli kiseera ali mu dduka. Dawudi yeekwekanga wangi atuuke n'okwekweka mu mpu kw'amusale k'olugoye, omulabe ng'amuteegera mu mbeera etiisa, yeeteeseteese okumutuusa nti embeera etiisa eyeeteeseteese okumutuusaako obulabe ekiseera kyonna. Entiisa eno etekoma yaleetera Dawudi omugugu oguzitowa ku mutima gwe. Buli kiseera ng'abeera mu kwennyika nakusoberwa. Basewo ne banyabo, teri asanyukira buwanguzi bwo, teri asanyukira buwanguzi bwange ng'oggyeko Katonda yekka. Basewo ne banyabo, buli kitundu, buli siteepu gye tutuukako tusaanye okulayajjanira obuyambi bwa Katonda. Kankwe ekyokulabirako, Dawudi bwe yafuna omukisa, Mukama n'amuwa omukisa n'akuba Goliyaasi. Bwe yakuba Goliyaasi, abantu bangi ne bamwagala nnyo Dawudi, era Dawudi n'afuna okuganja kunene mu bantu. Dawudi n'agenda n'alwana ng'entalo eziwererako ddala, Mukama ng'amuwa omukisa, Dawudi ng'aba muwanguzi. Dawudi bwe yabanga omuwanguzi, ate mwana wattu ne binyiiza Sawulo, ng'abantu batandise okugulumiza Dawudi okusinga Sawulo. Sawulo n'atandika okuyigganya Dawudi. Dawudi n'abeera mu mbeera eyadduka, n'abeera mu mbeera ey'okwekweka n'okwennyika omutima n'okusoberwa okw'enjawulo. Bassebo ne bannyabo, omunnyonnyozi ayongera n'annyonnyola n'agamba nti ng'oggyeko obuyambi bwe yamanya nga bulina, agambye nti ng'oggyeko obuyambi bwe yamanya ng'abulina nti buli mu Katonda. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Nti yadde Dawudi yabeeranga mu bulamu bwa dduka, yadde nga yabeeranga mu kusoomozebwa okw'enjawulo, yadde nga Dawudi yabeeranga yenyiise buli kadde omutima n'okweraliikirira n'okusoberwa, ye yasigala munywevu ng'akimanyi nti obuyambi bwe buli mu Katonda yekka. Omukwano omwagalwa naawe andaba era mpuliriza, kusaba nga nkwegayirira, kkiriza omukisa gwa Katonda, kkiriza amaanyi ga Katonda gakole mu ggwe, kkiriza Mukama akubeere, kkiriza obuyambi bwe, kkiriza obuyambi okuva eri Katonda so okuva mu bantu bannaffe. Dawudi yali tayinza kuwona, nga bwe tusoma mu Zabbuli ey'18:3-32 olwagambye nti Katonda ekkubo lyatuukirira, Katonda ekkubo lye lyatuukirira. Ekigambo kya Katonda kyaketebwa, oyo y'engabo yaabo bonna abamwesiga. Agambye nti kyekyogerako mu kifo ky'okwenyumiririza mu busobozi bwe. Dawudi yasonga ku buyinza bwa Mukama mu kifo ky'okweraga obukugu bw'alina mu kulwana, Dawudi mu bwetowaze yeesigamanga ku Mukama. Tugamba tutya? Nti mu bwetowaze Dawudi bwe yalina bwonna yeesigamanga ku Mukama.
kitugwanira naffe okusooka okubeera abeetowaze mu maaso ga Mukama. Bwe tumaliriza okubeera abeetowaze, olwo ne tulyoka twesiga era ntusaba obuyambi bwa Katonda. Kyava agamba nti Dawudi mu bwetowaze yeesigamanga ku Mukama, era olwakino Dawudi yasobola okwesigama ku ekyo kye yamanya okubanga ge mazima. Waliwo naffe bitutwala okubanga ge mazima, naye ate wano Bayibuli etulaga era etukakasa ng'etugamba nti neera tulina okubeera n'amazima mu Yesu Kristo Mukama waffe. Era obuyambi bwaffe bwonna amazima gabeere mazima tulina bujja mu Mukama waffe. Agambye nti mu kifo ky'okweraga obukugu bw'alina mu kulwana, weewaawo naffe tulina obukodyo bungi nnyo bwe tumanyi nti nsobola okukwata mulabe wange wano n'ataddamu kunyega, asobola okunkola kino ne muddamu bubi nnyo. Naye weewaawo Dawudi yakimanya nti yalina amaanyi agamala n'obukugu okusobola okuggyawo Sawulo. Dawudi yasigala akyayayaanira obuyambi okuva eri Mukama Katonda. Wano ayongera okutulaga nti Dawudi mu bwetowaze, olwakino Dawudi yasobola okwesigamanga ku ekyo kye yamanya okubanga ge mazima. Agamba nti Katonda ye yali obuyambi bwe obw'enkomerero. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Oyo Dawudi gwe yakyukiranga mu bizibu. Owooluganda mwannyinaze ampuliriza muganda wange, ddala ddala mu butuufu ekyaddala gwe ofuna okusuumuuza okyukira ani? Era otunula wa? Eri abamu nga bw'akyuka n'alaba ensimbi nga zimuweddeko, n'alaba omulimu nga gumuweddeko, n'alaba emikwano nga gimwesambye, n'alaba ewaka nga wamufuukidde ekizibu eringa kiruzooni, n'alabira ddala nga tewali waalina mirembe, takyukira Katonda, akyukira ku ye nga ye, kutandika kulwana ntalo ze ye nga ye. Naye kambagule bazeewo ne bannyabo, ffe bwe tunaalwana entalo zaffe ku lwaffe tetugenda kuzimalako, wabula ffe tubeere ebikozesebwa Katonda ayisize mu ffe amaanyi ge atulwanira entalo zaffe. Bwe tunaakwata obwesige bwaffe ne tubuteeka mu Katonda waffe, njagala mbategeeze baseewo ne bannyabo, agenda kubeera muyambi lubeerera, ate agenda kutuwa amaanyi ag'enjawulo. Njagala nnyo okwongera okubategeeza nga mbabuulira nti Dawudi oyo gwe yakyukiranga ani? Yakyukiranga Katonda we, gwe yali yeesigalira. Agambye nti gwe yali yeesigira ddala kubanga amakubo ge gonna gaatuukiriranga. Tugamba tutya? Agambye nti ebigambo bye bya mazima, obukuumi bwe bukakafu. Ani oyo? Katonda. Njagala nkutegeeze muganda wange mwannyinaze nti ebigambo bya Katonda bya mazima. Nga bwe tusoma mu kitabo kyakubikkulirwa essula eya 21:5 n'ennyiriri eziddirirawo nti bya mazima. Wandiika ogambe nti ebigambo bino bya mazima era bya bwesige. Obuyambi bwa Katonda bwa mazima ate bwa bwesige. Baseewo ne bannyabo, bwano tulaba twongera kitukakasiza ddala nti ebigambo bya Katonda bya mazima era obukuumi bwa Katonda bukakafu. Dawudi yamanya awatali kubuusabuusa nti Katonda lwe lwazi kwe yayinzanga okuyimirira. Buli we tutazimba nnyumba zaffe ku lwazi zigwa, buli we tunoonya awantu awajjeberevu naye nga tulaba nga weewangu okusima omusingi aw'okuzimba ennyumba, embuyaga bw'enajja n'enkuba bw'enajja ey'amaanyi tegenda kuleka nnyumba yo ng'eyimiridde, wabula weetaaga okufuna ewantu awagumu w'ozimba. Okukkiriza kwaffe kisaana n'obuyambi bwaffe, okukkiriza kwaffe n'obwesige tusaana tubizimbire ku lwazi, nga n'olwazi olwo si mulala wabula ye Yesu Kristo, era Katonda waffe nga lwe lwazi lwaffe era obuyambi bwaffe. Ayongera okunnyonnyola nti kwe yayimiriranga okuyimirira, kwe yayinzanga okuyimirira, Katonda n'amuwa amaanyi gonna ageetaagisa okuwona. Tugamba tutya? Nti naawe olina amaanyi ge weetaaga okugatta mu bulamu.
obulamu bwo, okukuyamba bizinesi yo okutambula, okukuyamba okukulwanisa Mukama okulwana n'abalabe bo, okukuyamba Mukama okukuwa amaanyi okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Amaanyi ago ogeetaaga singa oyimirira ku lwazi Yesu Kristo ofuna amaanyi ageetaagisa ggwe okuwona. Ku nkomerero Dawudi yamanya Katonda alimulokola okuva mu mukono gwa kabaka Sawulo, era olw'okuba nti yalina okukkiriza okwo nti Mukama alimulokola okuva mu mukono ogwa Sawulo, mu mukono gwa kabaka Sawulo, Mukama yamuwa omukisa ogwo, era bwe yamuwa omukisa ogwo n'okumuyamba n'amuyamba n'alokolebwa. Sawulo n'atamutuusako obuvune, wabula tulaba nga Dawudi yasigala muwanguzi atya. Dawudi Mukama yamuwa omukisa n'awangula n'abeera ne kabaka wa Isirayiri. Naawe Mukama asobola okusitula okujja maanyi, okuzza maanyi bw'oneesiga Mukama. Pulaani zo we zibanga zibadde za kutandikawo bizinesi koma ku retail shop, Mukama ajja kukuwa omukisa ogendeko ne mu holoseero. Bw'obanga Mukama badde omusaba okubeera wa holoseero, Mukama ajja kukuwa omukisa ate mwattu obeereko na producer yennyini. Bw'onaaba osabye nti njagala kubeera producer, Mukama ajja kukuwa omukisa ate ebitundutundu kw'onaafulumizanga bijja kubeera bya waggulu nnyo okusinziira ku ebyo bye wabala. Lwaki? Kubanga obuyambi bw'osabye ye muyambi omutuufu, ye muyambi ow'amaanyi, ye muyambi omwesigwa, ye muyambi owa atuwa obukuumi. Basawo ne bannyabo, mbaagaliza emikisa gya Katonda. Essaala ey'omuwandiisi waffe egamba nti Katonda omwagalwa, gwe lwazi lwange era ekigo kyange, weebale olw'okubeerangawo ku lwange. Bwe nsabye mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Ono yabadde yeebaza nti Mukama Katonda omwagalwa, gwe lwazi lwange era ekigo kyange, weebale olw'okubeerangawo olw'obulamu bwange. Basawo ne bannyabo, naffe kitwetaagisa okubeerawo olw'obulamu bwa Katonda. Kitwetaagisa ffe kennyini okwongera okusaba Mukama atuyambe tumwagale, atuyambe twesige ennyo olwazi nga ye Yesu Kristo, ne ku nkomerero tujja kubeera bawanguzi. Mbaagaliza emikisa gya Katonda, mbaagaliza Sabbiiti ennungi, aba Naluvule Town Church, Kabulengwa, Naluvule, Kesida, Kesisi, mwenna abalaba omukutu ogwa 3ABN TV, mbaagaliza Sabbiiti ennungi, mbaagaliza obulamu obulungi, mbaagaliza obuyambi bwa Katonda bubeerengamu nammwe n'okumwesiga, mbaagaliza okusembeza Katonda nga mukwano gwammwe asinga obulungi. Kwe kusaba kwange okwenkya eno olwaleero. Katwebaze ekisa kyo n'okwagala kwa birungi nnyo Mukama ogulumizibwa otenderezebwa weewe ekitiibwa, kubanga osaanidde. Weebaliye ddala okutukuuma ne kaakano okubeerawo nga tokyasomoka ogw'obulamu. Weebaliye ddala kubanga otubedde. Mukama Taata nde tuli maaso go, tugenda mu kiwummulo kye ekya Sabbiiti, tukulembere nga tugenda ate tukulembere nga tukomawo. Wamukisa 3ABN TV Mukama enteekateeka gye bakola ey'okukuŋŋaanya Mukama akasimbi ensimbi ezinaakola omulimu gwo Mukama keeraba omukisa. Ate Mukama mu kyonna buli amuweereza akola mukalaba omukisa Mukama guno aleme gulabanga mugugu, wabula alabe obuweereza obulungi era omukisa gwennyini oguva gy'oli okumukkiriza ye n'aweereza mu kitundu kino ekya Vento Production. Ayi Mukama Taata nkusaba nga nkwegayirira sonyiwa obutabi butuukirivu bwaffe. Bye tukusabya nga tugenderedde tusaasire tusonyiwe. Waliwo bye tusobya nga tutagenderedde nga tetugenderedde ne twekanga nga tukoze ensobe Mukama byonna tusaasire. Mukama byonna tusaasire lumu. Nkusaba nga nkwegayirira yongera okutukuuma, kwe kusaba kwange n'okwegayirira okutamu eddungi Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Baagaliza emikisa gya Katonda, baagaliza emirembe gya Katonda, mubeere bulungi, mweraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.